Obunkenke munnange ate bubaluseewo ewa Jeno Muhoozi bamutaddeko akazito bamugambye nti aveeyo annyonnyole obanga ddala omukutu ogwa X gugwe oba nedda. Jjukira nti nno ebintu bingi ebiteekebwa ku mukutu ogwo ogwa X oguli mu mannya aga Jeno Muhoozi era nga munnange abantu abasinga bakyagenda mu maaso n'okwewuunya obanga ddala Jeno Muhoozi yabiteekayo oba nedda. Naye ate bweraliikirivu buli nti Jeno Muhoozi tavangayo mu lujjudde lw'abantu kwegaana mukutu guno. Kati bavuddeyo ne bamugamba nti omukutu we gutaba gugwe aveeyo abeere nga ayogera. Bwe bityo nate we biri katubeere nga tukuwa akatambi ka Mau. Oluusi byayogera birala ate n'agenda yejjako ku social media ne yeezaako n'olowooza nti waliwo azanyira ku simu ye oba kiki kuba mu official statements ze first of all tebikwatagana ebibeera ku social media n'ebyayogera ng'ali mu public kubanga lwaki siwulirangako ng'ayimiridde mu public ebintu ebyo ebiri ku social media ate biri reflected mu kwogera kwe. Honorable, let's take an example of naye nga bw'obeera CDF okay. ng'olina handle yo nga ye eri official olina kubeera accountable. CDF ayina abamuwabula okusookera ddala parliament. Parliament ye kyekitongole ebo yabayita clowns ne wobayita clowns naye nga mu constitution ya Uganda ate buli omu yeetaaga constitution, buli omu yeetaaga amateeka ne CDF yeetaaga amateeka. CDF ayinza okweraba ng'omuntu ali mu crusade ye gy'akiririzaamu nti crusade eno nungi naye nga ne wobeera mu crusade weetaaga amateeka. Ono omubbi alabika ataliddamu kubba katafiire ku mulimu gwe. Okitegeera nno mukwano gye yabadde agenza okubba tebyatambudde bulungi anti omutwe atolowooza tegwesonsese mu mitayimbwa. Njo si mitayimbwa omutwe munange n'atandika okubeera ng'ate alaajana ne bamukwata ne bu vidiyo. Okitegeera nno katubeere nga tukuwa akatambi kano. Ovayo anya kutaasa badde okimyeyo abajangwe baba nnyo ekiwulira matuya gobba naye bwe tweyongerayo Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'atabukira Bruno K. Bruno K munnange we yabadde ku Kibozibozi live bamubuuzizza mbu Kristo Panda yamuwa ssente mmeka nga Champanya festival ewedde era munnange n'ayogera amazima n'alyoka agamba nti yafuna akakadde kamu. Kino nno kye kinyiizizza Tamale Mirundi Junior n'abeera ng'ate asabula Bruno K amugambye kati gw'olaba akakadde kamu kaali katono nnyo nga munno yasaasaanya oba n'abaako baasasula. Bw'atyo bw'avuddeyo n'abeera ng'ate amugamba katubeere nga tukuwa Tamale Mirundi Junior. Tegesi nojjako babbawonsa nojjako basaponsa nojjako abaakola wasigalawo mmeka? That is the question. Lero sola kuveeridoka nti bamwa miliyoni emu mbu baakola bubi. No, nedda. At the end of the day, bwe tunaaba Kristo Panda tetumujje mu kamwa kaffe, Kristo Panda agenda kuddamu afuna abantu. Eyo kibabuulira. Because there is always another story of the story. Story ebeera ne sides bbiri. Just mwerwakuba Kristo Panda temwagala muwuliriza. Which is common mu Uganda. Abanauganda kasita bo basalawo baba basazeewo tebaagala wulira story, another side of the story. But when it comes to payment, Kristo Panda nayo yino okuweebuuza lwaki yawa Bruno K 1M. Usanga ekivulu kyabasala, usanga tebaakola, fedda tukozeeko businesses.
Kati you another side of the story. Jenkuwa. Let us learn to be objective. Sibuli chimunti abantu kyebanaayogera nga tugera nakyo naawe teekamuuko obwongo. Ogamenti ekivvulu baakola ssente mmeka. Nga basasudde abakozi bonna. Era ojja kwesanga nga Kristo Pande miliyoni emu gye yawa Bulunoke ge gaali amagoba. Ate ekyokubiri Kristo Pande yateekamu ssente. Era ekyo ekivvulu kyali kya Kristo Panda. Tekyali kya Bulunoke. Kyali kya Kristo Panda. Kati bino ate bulijjo bye mutamanyi. Kyali kya Kristo Panda era yateekamu ne ssente. Kati gwagala kulyanga bosi wo. Tosobola naye kulyanga bosi wo. Ekyagobya sitaani mu ggulu era kutula mu sowaani ya bosi we. Nange ne bwe nandibadde Kristo Panda ate nno Kristo Panda yabawa na miliyoni emu. Nze nkuwa emitwalo 2. Nze Junior bwe nkolanga bizinensi naawe neegendereza nze nkuwa 2 ate ne nkuvuma. Kristo Panda yalina n'ekisa. Nze ng'ojja omanyira ku kivulu ekyange nze. Mbw'oyagala nkuwa essente. Kyovula nze teryagala kukola bizinensi nange. Tewali nja kuvuma nkuwa emitwalo 2. Nze nakategeka ebivulu 2 ne bifa. Kwa people don't believe n'abasasula. Abantu bete bakiza nti nja basasula. Nze nakategeka 2 shows. Friends of Junior. Ng'abayimbi bagaana okujja bayimbi. Nze byannemerera era nze sibeera mu partnership nkola byange. Mbwebyo tujjangu mbu Junior mbwena shares mu company. Maliriza nji. Kankujukiza okuba nti no subscribinga o likinga kwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Twagala okutumirako ku Nabire Justin DJ ogamba otya. Twagala okubuuzaako ku Nakitanda Swabra. Waliwo mukwano gwaffe ate ayitibwa Idi Mubaraka. Waliwo munange ate ayitibwa Lastborn. Kagude Charles tukutumiddeko. Namutebi Darat ogamba otya mukwano ate nga tetwerabidde Prosi naawe tukutumidde. Kale katuberenga ate tweyongerayo senga asidi kyakoze munange Stasha Mayanja nga agenda avaayo abali bamukyaziza ku mukutu gwa Gossip Live ng'alyoka agamba nti ye tasobola kwagala musajja nga oba amukozeeko obwenzi nti ebyo tabyagalira ddala. Kitegeera nno kaakati awo senga asidi waavudde n'abeera nga ate amuwa ebibye. Katuberenga tukuwa akatambi kano. Nsigaba na musajja. Peka nawe. Nze? Yeah. Akivaamu yakiyite ekyatu. Nsigaba na musajja n'ennyala neno. Hildamani. Okay. Walinga omumeketa. Sasa nakirowooza ko omusajja wange yavudde egi n'agenda egi n'esigalawo. Tomugabana. Era the moment I hear that, waliye omukola kiwali tomugabana. Anyway, tusaba abatwala Carol Nantongo mu ssabo n'abalala mwenna abawalanirako Nantongo nga mugamba mbu Stacia yamuloze mujje mutubuulire omusawo omuganda gwe mwagendako. Mutubuulire n'omusawo omuganda omutuufu akola eyavumula Nantongo eddoboozi. Ngamba mmwe abamutwala mu ssabo kubanga mwenna you believed that apparently Stacia yamuloga. Eagles Production mwenna mujje n'abantu mwenna oba director kyowa radio eyamenyamu CD si abe mukiibi oyo yatayagala kumanya. Programs manager kyoyo, program director kyoyo teyali wa CBS oyo si abe mukiibi oyo.
Yes, kiriza tuberenga ate tweyongerayo mu mawulire amalala getuli mu kuba nti nate etufuna. Rema Namakula akwosa ne Evelyn Namulondo abongedde okulumya abo abaali babogerera nti simanya Evelyn Namulondo bamugoba era munage mu Dr. Amuza yamugoba makage era yamugamba taddamu okwesembereza Rema Namakula banange omugambo gwo gwatokomoka naye munange bana babiri balabiddwako ate nga sigwe mulundi ogusoose bazenga balabwako nga bali aba babiri okitegeera nno omukwano kale akatambikeeko nga bongera ate okulumya abo abaali baboogerera. Eddie Kenzo munnange wuuno avuddeyo n'abaako byayogera agambye nti ku bulungi bwaliko otyo lwaki tabyemalirayo. Guno munyiriro gwendiko abamanja tebagenze kutandika kujja kulooza mbusende zaabwe nzimalira mu byakunyirira. Penge agambye nti Luswa Luwemba tamwagalanga era teyamwagalirawo. Mbu Luswa Luwemba yandibanga ye yaviirako n'omugenzi okufa. Bannange ensonga za Sseggirinya tezinaba kuba nti naate ziva mu ddiiro. Bakyagenda mu maaso n'okuba nti no basabula Luswa Luwemba ate era bakyagenda mu maaso n'okusabula Honorable Ssewanyana ate nga munnange era bakyagenda mu maaso n'okusabula Bobi Wine. Bwe bityo nno we biri katukuwe penge. Abana ku recording sakwagalangako. Sakwagalangako Rasta. In my life, sakwagala Luswa. I never liked you. They want to manga move me Bobi Wine bomokange zekati zonto sebo kama tako kangamba dumuntu ali kusimu kama zini kangamba ndinkole video blackmailing Bobi Wine bomugambe obato wadde Luswa tiketi musengenda kwisa mwe gari gwe Luswa sagala chigamba nze nyimiri ate mu position ngambe Bobi Wine ndi mu blackmailing ngewe chuka mu yakala abavuma ichi wali ontumize nali nfiirwa wali yakala tufiirwa babiri sinza kufiirwa buwagizibwe ni UP okuba gwembwa tumena kusenya manyo senyesa gati gandi ngidi babino biti bya mwanyi nganawo manyiro omukulembeze ntogera ko ni UP ani akusesa you can dog pussy tunacho nzana kukola no kubolya gwe kweni UP nabakubo buzindalo zembeze mbasesa mune baze bakubuza kweni UP kati kanko bose gwe fena tuchimanyo manyo kufa kwa Sseggirinya bakwanguya era banoonya caretaker gwe waliwo ku kido sajja bakuwa buwunga nga bakuwa juice wa mulwadde ngo samu daizoni ngo tamusajja kati luoba we baso muzamba gwa Sseggirinya gukkuba emiggo otanze obunye entongo mu mabina tosobola kwebaka Luswa buli wobeerawo bwoti nga konkona Mr. Update ajja yabadde gundi gye mwamuziikamu eya white mumpi mutono mumpi ngoma nyo bumpi bwe ajja oza Seruganda bwawe basenga oza Seruganda we bakachiri Luswa ko wambange ebyo okunywa akukuba emiggo buli wosula kati ako eno mugenda kujiwulira buli wewe bakaboti nga Sseggirinya kukonkona emiggo kati Luswa zitoyitamu nkimanyi miggo kakukuba buli wodda kakona ka Sseggirinya kakona. Calvin Kayanja nga bulijjo aliko kyagamba. Abakyawa gavumenti n'okugivuma nti yasiba Sseggirinya ne munne Ssewanyana kibalekawa Nuupu ebalaze nti abantu ebeesibira nti Mpuuga we yali mu Nuupu nga ye leader of opposition alina be yateeka mu kkomera abanoonyezeeko simpase nga mwavuma gavumenti ku bantu abo naye ng'asiba abantu ali mu Nuupu era n'atemula abantu ali mu Nuupu akaseera ke tekannatuuka butuusi abakulu tannabanyiiza awamba abantu ali mu Nuupu kaseera ke tekannatuuka butuusi kamunyiiza n'abakulu era naye bajja kubimulangira mujja kulaba ku lunaku wano nga balangira omulambo gw'emukono nti bawamba batya eni mutwe mu area yo bategeera bwatya nti ajja kunona ssente mu makaago mujja kulaba no ku mulambo gw'emukono gusibye enkulaakulana y'emukono nga bagulangira nze nkubuulira akadde ka buli omu akola ebikobero mu Nuupu tekannatuuka butuusi mwe mubadde mukimanyi nti mwanenyanga gavumenti kusiba Honorable Sseggirinya na Honorable Ssewanyana naye nga abasiba ali mu Nuupu yennyini ati mugende empola
naddala mu ebyo bye mubeeramu firigundi muli mu mizannyo gy'abakulu be bawamba abantu be babatemula bazanye ebyobufuzi kati twagala Nuupu yeetondere gavumenti ku kugiwaayiriza nti yasiba Sseggirinya yamutta ng'eyamutta bamumanyi n'eyamusiba bamumanyi kati njagala bafulumyeyo statements ezimenyawo bye baasooka okwogera nga bazanya ebyobufuzi nga tebannaawukana n'eyabazanyira muzannyo kuba obujulizi bwonna balaga babulina n'eyasiba omuntu bamumanyi n'eyamutta bamumanyi naye beesiba ku gavumenti ne bagyonoonera erinnya naye muliboolwa mulitubuulira eyatta gisima kuba mumanyi asula magere nze mumanyi naye mujja kuneneŋŋana mutuwe obujulizi ku kyo mbalinze nga nkuba bwete tambudde obadde mulabi mulungi obale kwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga kwasa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba